end of year Delivarance conference yaffe. Tulina Omusumba Buyungo n'omukyala Omusumba Inefi Kamale n'abasumba abalala. Tulinayo okugatta abagole batanaba kwewaddisa kugattibwa yanguwa nnyo obudde bukuweddeko. Tulinayo okubatiza ate kyensobola okugamba nti tujja kubeera ne mu Abu Dhabi wano nga lumu. Conference ya Abu Dhabi ejja kubeerawo nga lumu Desemba. Nga 29 tujja kubeera ne Singles Conference Dubai. Nga 3 tujja kubeera ne main conference ya Festival Dubai. Nga lumu tujje Abu Dhabi ate nga 2 tubeere ne Ministers Seminar ne Women's Conference mu Abu Dhabi. So kwegayiridde beera ekitundutundu kwekyo ekigenda maaso gwa maaso ga Mukama okabirire Katonda ku lwa conference eyo yeggalawo omwaka gwaffe. Tuba twetaaga Katonda okubaako watuyingiza ng'omwaka guggwako. Genda osabe wegayirire Mukama ate beera ekitundutundu ng'owaayo ku lw'omulimu ogwo kubanga gutegeeza ssente nnyingi nnyo ddala. Gutegeeza ki? So yimirira n'omulimu gwa Katonda tukolere wamu. Mukama Katonda agenda tukola obulungi. Wanyinyo Women's Conference eri mu Dubai ne Ministers Conference. Tujja kubeera wali ku 388 Hotel olunaku lwerumu nga 2 biriyo omulundi gumu olunaku lwerumu. Then Singles Conference eri is it Marakabati? Swan Lake event. Salaluddin Marakabati. Malkabat. Eyo yegenda okubeera. Then ngenaku z'omwezi 3 main Delivarance conference yaffe ku Grand Excellence ya makagaffe wetujja okubeeraawo. So wetegeke okutambula gwe Abu Dhabi ojje ate n'owa Dubai wetegeke okutambula wa tuli family emu tulina okuyimiriranga wamu. Era mwebale nnyo aba Abu Dhabi abasobodde okujja aminisera aba Dubai abasobodde okujja. Mwebale aba Abu Dhabi abajja ku weekend ewedde. Mukama abakolere ddala obulungi. Yimirira kutusabire essaala eva wano. Banike emikono gyo twebaze Katonda. Kitaffe omulungi twagala okwebaza oli mwesigwa oli mulungi otuwadde akaseera akalungi otuwadde ekifo wetugenda okuba Mukama nga tukusisinkaniranga era Mukama tukwebaza ensisinkano eno nga bw'ogituwadde tuva wano nayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emitima gyaffe amagezi gaffe nga geegatta n'ebirowoozo byaffe okwongera okuwulira mu bulamu bwaffe ng'okola ebikulu ng'okola ebinene ng'otusumulula ng'otuggyako enjegere zibadde zitusibye era Mukama nga nnangirira wiiki eno Katonda omwesigwa ebeere wiiki ey'enjawulo mu bulamu bw'abaana bo abatannafuna visa. Mukama Taata leka mukwano gwange Taata bazifune. Katonda omwesigwa leeta omukisa gwa ssente ogwo abeetaaga Free Alliance. Mukama Taata ozibawe. Mukama tokkiriza muntu yenna Mukama kulemererwa newankubadde okukwata amakubo gonna amakyamu naye leeta omukisa ogwo Mukama gutubeeremu ekitiibwa kyo kirabisibwe. Abeetaaga emirimu Mukama gibawe. Be bagobye ku mirimu Mukama bazzeeyo emirimu egy'ebbeeyi gibeere gyanjawulo bakuweereze ne ssente zaabwe ate Mukama kitange ne famire zaabwe leka ozikuuma. Abeetaaga embaga nga bw'okikoze Mukama kibabeereko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abeetaaga okugaziibwa Mukama leka okibakolere. Tweyanziza nnyo nga tuva mu kifo kino tukwata emyoyo gyonna egya baaka faya egyatugolokokeddeko emyoyo gyonna egya amaanyi gonna ag'ekizikiza emyoyo egiwakanya obulungi bwa Katonda n'ebyamagero okukolebwa mu bulamu bwaffe gyonna tugyeyambulako tugizikiriza omwoyo omutukuvu. Jangu otukulembere buli muntu yenna addeyo. Abadde e Uganda bajja kuddayo, abadde Dubai bajja kuddayo bulungi, abasigala mu Abu Dhabi Mukama ojja tusigazaawo bulungi. Ekitiibwa n'ettendo tukikuddiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Abadde Dubai tubegayiridde mangu nnyo speed kubanga tulina service endala mu Dubai. Odduke mangu ddala nnyo. Service yaffe mu Dubai egenda kutandika ku ssaawa 10 ate tugenda kubeerayo. Atali mu WhatsApp group zaffe tukwegayiridde tulina WhatsApp group. Ebisingo ojja bitegeerera mu WhatsApp group. Faayo nnyo okulaba